tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Uganda erina abasawo abawandiise 5000 ne bannansi emitwalo 3 gyokka mu kacyo kano nga tebakyamala bannayuganda kati abawera obukadde 35 naye emisaala egy'okwegayirira giwaliriza abasawo bangi okugenda e Bulaaya okusobola okwerabirira. Omusawo omutendeke mwami Midadi Bitecherezo era nga yaliko omubaka wa paalamenti yakakasa nti mu buvanjuba bwa Ssemazinga Africa Uganda yesinga okusasula abasawo omusaala ogwa wansi kwabaddewo okwekalakaasa mu basawo olw'emisaala gyabwe okutuuka ekikeeresi era ng'ensonga y'okwongeza emisaala gy'abasawo yafuuka mboozi. Wabula omwaka oguyise minisitule y'ensonga z'ebweru yalanga emirimu gy'obusawo nga yeetaaga abasawo 263 okugenda mu buzinga bwa Trinidad ne Tobago. Abasawo abasoba mu 4 okuva mu malwaliro ag'enjawulo mu Uganda be beewandiisa nga kw'otadde abasawo abakugu okuva mu malwaliro amakulu mu ggwanga. Ku basawo abakozesa enkola ng'eya X-ray be bayita ba radiologist kwewandiisako abasawo 2 ku basawo 28 bokka Uganda beerina era ne ku basawo abalongoosa enseke mu basajja be bayita ba urologist kwewandiisako abasawo 4 ku basawo 6 abali mu Uganda yonna. Abasawo beeyongedde okulekulira eddwaliro ekkulu eryerira mu bibinja nga boolekedde ensi ya South Sudan gye basasulwa $3,300 buli mwezi ewatali kubanja. Ensi z'amawanga g'omukago gwa Ssemazinga Africa zassa kimu okulaba nti buli bajeti y'ensi eteeka ebitundu 15 ku buli 10 ku nsonga z'ebyobulamu. Wabula gavumenti ya Uganda ewa ebyobulamu ebitundu 8 ku buli 10 byokka ekisindikiriza abasawo bangi ku lugendo lw'e Bulaaya mu kifo ky'okukolera ewaka. Naye kino ekyabasawo abatendeke okulekulira Uganda mu bungi kigenda kwongera okukosa ebyobulamu ebitayimiridde bulungi. Ekkooti y'obumenyi bw'amateeka ey'ensi yonna erina ensi eziva ku Ssemazinga Africa 34 naye waliwo obutali bumativu mu mawanga gano gonna olw'engeri kkooti eno gy'esalamu emisango ku Ssemazinga Africa n'okusalira emisango abakulembeze bayo abakyafuga. Naye nga bikyali bityo yo kkooti mu Senegal yatwala guno omukisa okuvunaana yali omukulembeze w'ensi ya Chad nakyemalira Hissène Habré olw'emisango gye yazza ku mulembe gwe ogw'entiisa. Musibira mu ggwono yamwamulwako mu mwaka gwa 1990 ng'omukulembeze ali mu ntebe kaakano omwami Idris Deby ye yakulembera olukwe lw'omunda. Oluvannyuma Habré n'awaŋŋangukira mu Senegal gy'abadde abeera ng'alya butaala okutuusa abantu abaakosebwa ku mulembe gwe bwe beegayirira Senegal okumugombamu obwala. Mu mwaka gwa 2012 President wa Senegal mwami Macky Sall yawa ekiragiro ky'okuwozesa mukulu Hissène Habré. Mu mwaka gwa 2013 ekkooti ey'enjawulo gye bayita Extraordinary African Chambers neegonjibwawo mu kibuga kya Dakar okuwozesa omumpembe ono emisango egy'ettemu n'okukwata abakyala ku lw'empaka. Omusango gwalimu abajulizi abasoba mu 9 abaali bamulumiriza n'ebiwandiiko bya poliisi ey'effujjo gye yali akozesa awamu n'obujulizi bw'abapoliisi abaali abakumpanya n'ebiragiro by'okusaanyawo abaali bamuvuganya. Kijambi ono w'emyaka 72 bamusiba mayisa ekyasanyusa be yakosa era nga kino kyafuuse kyakulabirako mu kulwanyisa effugabbe n'obwannakyemalira nga mwami Hissène Habré ye mukulembeze asoose okusalibwa omusango ku Ssemazinga Africa. Musaayi muto wa Uganda yeesimbye mu kookolo omusasi waffe Tushipolo katuwa ebimukwatako. Obulwadde bwa kansa bweriisa nkuuli ensangi zino era busse baserebu bangi ne ku luno baserebu nga Rosemary Nankabirwa, Dan Chatse, Vale Francis ne Karat Haire. Okuva ekyuma ekijjanjaba kansa we kyayonooneka buli omu akyebuuza ti n'ekirwadde tunaakikola tutya. Munnassaayansi Kamya Samwiri ow'emyaka 27 gyokka tatudde ku ssettendekero ya Industrial Research Institute gy'asomera ali mu kuyiiya eddagala erinaaweebwa abalwadde ba kookolo ku bbeeyi gye banaasobola ng'ate ya mutindo. Ono agamba abalwadde baakujjanjabwa n'enkola ya tekinologiya emanyiddwa nga Landmark era n'agattako nti lino eddagala we likolebwa nga liteekeddwako akabubi akamanyiddwa nga coated carbonized pellet kiba kijja kusoboka okufuna eddagala lya kookolo ku bbeeyi ensaamusaamu. Mu nkola ya Case Dynamic, Kamya ayagala kukola ddagala lya kookolo nga lifunika ku $2 zokka, ensimbi entono ennyo okusinziira ku $15 ezibadde zisasulwa okufuna ddoozi ennamba. Kamya akozeeyo eddagala lya kookolo w'omusaayi amanyiddwa nga leukemia naye nga waliwo kimu ekikyamubobbya omutwe. Yeetaaga $75 okuzimba ekifo w'akolera eddagala era agezezzaako n'okutuukirira abakulu mu gavumenti naye nga buteerere. Naye we twogerera asazeewo okukozesa enkola y'okumusonderako okusobola okukola eddagala nga ne w'oba owaddeyo $1 kiba kirina omulwadde wa kookolo gwe kiyamba okufuna eddagala. Nga we kirabiddwa nti buli omu asobola okulwala kookolo, ekibuuzo kiri nti Kamya anaafuna obuyambi okusobola okutukolera eddagala. Nsigadde nze Tushipolo nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo Tushipolo naago gatutuusaako.
Industry ya firimu mu Uganda egudde akati ensangi zino. Firimu n'abazannyi baazo basufu nnyo mu kyasa kino. Okwetooloola eggwanga, abavubuka ebya sinema babiri bitoola mu buli nsonda. Bakwata ebyafaayo, vidiyo n'ebigwa mu kkowe eryo. Katemba, omukwano n'ebirala bingi tubyenyumirizaamu kati kubanga byonna bikolebwa wano ku butaka. Okuva ku Girl of Lanuo, the NGO ezisuubirwa okulabwa mu nsi yonna, firimu ennungi ziyigiriza eggwanga. Kampala Film School etendesa abakugu mu bya firimu era ebikozesebwa bwebiri teri kyakwekwasa. Kigambibwa nti abagebirizi b'obuyambi nabo beetegese okubongeramu ku nsimbi. Ekintu ekijja okutuyamba ewamu ng'eggwanga. Oluvannyuma lwa Ramon Production okutuleetera Wakaliwood mu ggwanga, kati omuzannyi wa firimu Florence Kazumba naye wuuno mu Uganda. Ng'era Lupita Nyong'o kyali mu Kenya. Azanye mu firimu emanyiddwa nga Captain America era waakuba mu firimu endala bbiri empya, Black Panther ne Emerald City. Weebale nnyo Florence Kasumba olw'omulimu gwo guno. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuloolindirira amawulire amalala ag'okya. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.